Spice Diana bamugobye mu nnyumba bibino Shifah owa surprise alabudde so nga ate Barbie Kyagulanyi asizza abantu enseko ku Facebook kalago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Mikwano gyange mwebala okubeera ng'ate munange muyingidde mu mwaka omupya 2022 era twebaze Katonda bambi olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde na byonna ebirungi byasobodde okubeera nga tatutuusako omwaka omukadde yadde nga tegubadde mwangu naye munange ne guno gwe tugendamu nagwo tekutumanyi biki bye gugenda tuleetera kale n'olwekyo tusanyukire ekyo Katonda kyasobodde okubeera nga tatutuusako mu gino emyaka gye tukubye emabega ate nga we tumusaba ne gino emyaka egijja munange agitugondeze naye nga kansuubire nti muli bulungi buli omu gy'asinzira okubeera ng'ate ampuliriza sijja kuwa kubeera ng'ate mbeebaza olw'obutakowa kuntegeranga matu mwabayita mu bizibu ebyenjawulo mbasaasirako nsanyukirako mu abatuuse ku buwanguzi abakoziza amazaalibwa olunaku olwaleero bagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe Ssaabanyonyi gy'abagenzi Katonda gy'omuzza emirembe ate era bw'ati agiramuza ekisagumya emitima abako ab'enganda ssakate n'ab'emikwano amanya enzo omumbe gya Aisha Nassolo wano ofunirawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano ssakate n'abo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu tubeera wano nga twebulirira kale munaye ngenda kusaba subscribe nga ateekako akadde butereevu tojja kwejjusa era nga sinagenda mu maaso n'amawulire ate agandese essaawa eno yennyini kansooka ate bambi njagalize omukyala Shiko mukyala wa Nubian Lee oyo ndowooza ffenna tumumanyi bulungi era recently obufumbo bwabwe bambi babutukuza kale n'olwekyo tubumwagaliza bambi omukyala ono amazaalibwa amalungi era olunaku lwe lw'amazaalibwa era naye mukwano gwange akuziza amazaalibwa bambi naawe nkwagaliza amazaalibwa amalungi so nga ate naye tumutadde ku bbali kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museveni bw'atyo yavuddeyo n'ayogerako eri eggwanga era bino bye bimu munange kwe yagenze mu maaso n'okubeera ng'ate ayogerako ng'ebibanda bya firimu n'ebisaawe weebityo byagguddwawo naye nga bigenda kubeera ng'ate bigoberera SOPs ebivvulu n'ebifo ebisanyukirwamu saakate n'amabaala byo byakuggulwawo oluvannyuma lwa wiikisi 2 ng'amasomero weegatyo gamaze okuggulwawo kinajjukirwa nti amasomero go gagenda kuggulawo ng'ennaku z'omwezi 10 mu mwezi guno gwennyini ogwa January so nga ate z'entambula ezibadde zitambuza abantu ebitundu 5 ku buli 100 wezi ate bazikiriza okubeera nga zitambuliza ddala abantu ebitundu 10 ku 100 so munange bye byate ebimu ku byagenze mu maaso n'okubeera nga atayogera ku wabula era bw'atyo yategeezezza ti senga coronavirus yeeyongera jjukira nti yeeyubula era n'avaamu ekirwadde ekirala ate ekiyitibwa Omicron ng'era nakyo kika kya coronavirus yeeyubula era bw'atyo bagamba bannasayansi nti ate ono ye addukira ku speed ya kizungirizi so bw'atyo yategeeza nti senga coronavirus yeeyongera bw'atyo agenda kubeera ng'ate akola ki addamu atayogereko eri eggwanga oba oliawo addemu ate akwatemu ku ebyo byagenze mu maaso n'okubeera ng'ata so nno mu speech era gye yakoze mwe yagambidde n'okugambira mbu nga Bobiwine bw'atyo we yatomera emmotoka ye mu Arua simanga avuga greda oba yagiyise tingatinga bw'atyo so nno munange ye Barbie Kyagulanyi naye ate n'akeera ku makya nassa abantu ate wali enseko ku Facebook bw'akedde ku makya ate bw'atyo n'apostinga n'agamba nti bannange omwaka tuguyingidde noono omuvuzi wa greda tingatinga ono tavuga greda ne bavuga era nga bw'atyo abantu bavuddeyo we batyo ng'enseko zibata olw'eno posti ate munange gyagenze mu maaso n'okubeera ng'ate akola nga nawe w'ogirengeraawo so nga ate n'ebyo nabyo mukwano gwange tubitadde ku bbali ye bambi Shifah ono wawunyisa omwagalwa wo surprise your loved one avuddeyo nayagaliza abafanizi be bonna bonna omwaka omulungi era bw'atyo bambi n'abako n'obubaka bwatusuulirayo ngenda kubeera mbu kulekerako mu maaso kaawo era bambi ngenda kusaba omutegera amatu obeeko munange ekyojja musonga ate sinakulekerako vidiyo eyo butereevu ngenda kuba nkulekerako ne vidiyo ya Spice Diana Spice Diana munange waliwo vidiyo eyabadde etambula nga bagamba nti Spice Diana we batyo bamugobye mu nnyumba so nga ffe mu kukizuula ono yabadde comedy awedde emirimu ngenda kubeera ezo zonna vidiyo nzikulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate munange ozekanya naye nga toseetuka ngenda kuba nti enkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala essaawa eno yennyini goodbye for now naye ng'ate toseetuka. Happy New Year abafaani bange abalungi abaagalwa bange abalungi all my customers banange customers bange mwenna abampagidde in different angles and different aspects. I mean my customers abawe unyisa omwagalwawo my customers abampagidde mu byengoye casual and bridal customer bange abakoze emikolo egy'enjawulo. Wow, how can I thank you guys? My friends, when I talk about my friends, twerekerayo emikwano gyaffe egyo ku mutima
gye tumanyi nti they are our friends nga ne booba anti abamu baba baagala tuhatinga banoonya mikwano gyaffe egy'okumutima gye tutayagala kufiirwa muswadde tetwagibalaga tuyingira n'emikwano gyaffe egy'okumutima 2022 tuyingira nabo tetwababalaga tetwabeemalirayo bano era be mwatujjako be twali twagala okuwona mwabatuwonya naye be twagala osigaza wo tuli mu kuyingira nabo omwaka n'ekirala gwe mukwano gwange ndaba faani wange ndaba nkulaba mujja kuza tuyingira omwaka mbabbireko kaama waliwo ekintu kyenjagala okyetikke oyingire nakyo omwaka omupya tokireka mabega abagala tulemesa tebatudde ba fake people tebatudde okitegedde beewera kati weapon esooka gyoba otaleka mu 2021 katonda muteeke wano omuteeke wano confidence yo nyamba ekyo kikulu nnyo bangi nnyo tugenda nabo abagenda okwagala otuwuliza obubi mu 2022 take your confidence with you take your self love tojerabira mabega nyamba nfukamidde weetikka okweyagalako kukubise mukubadde mu mwaka guli weetikke obuvumu like okubeera strong your strength like you have to be strong gye tulaga biyinza okukaluba okusinga wa gye tuva twevumye nnyo gye tuva nti bibadde bizibu ate eno biyinza okubeera harder ate ebiyinza obutatukalubirira nnyo lwa nsonga kati tuli wise naye nga mwebaze katonda bw'obanga oyina bo wafiirwa aba fake people you thank God for that wawona oli mu kuyingira nga obwongo bukola so driver wanyise mama mwalimu mpangisa mpya wali ulya amataka una agamanyi sisubira kyekyo alina okugamanya enyumba yenala gigadde bwati yabo bagenda muyimbi alimu yizimba watu amanyani yango mulabe amutunzako yabo ogamba otya oli bulungi enyumba oziraba otya tezina buzibu kyekyo nkulaba naye nga wenyiriza nnyo nkukuli owa obubeera obuyitirivu nnyo ojja kwokya nyumba yange sawa nyo bwowe butyo bungi nti owulidde saala ni pafumu ziyitira nnyingi bubeere butono banga buli muyimbi aye tusibikubuziza nnyo driver sibo ekiri kakati oba oli muyimbi beba kiba kitukolera nnyo nina akayimba kange kapya mwena akakuba kali kapya yes one so I think keko I think you can club ni tukula club sege kyekyo driver ya kuntereza akuyigiriza kuba nyumba zange sibo ekiri so mbadde ndoza tugende musudu tukola akantu ako sicha ngebo loza nje tukole oyino kugera kwa management yange nyoba kubira ne kakati nyabo kankubuza management yo kwatagana ne nyumba zange lwaki some management neza soleza rent hadi sebikwata ko hadi nyumba zangu this is my house my houses siwe chibla iba chitata uboganye chile nyumba zangu zikoze chi zikuemezizo sizanga kino cha business cha ngokero soma mu management bakuzimbira ezizo wazi nyumba that's my house oli muno nyiride muno najje bwete sebo hadi nyumba zangu zikongedeko driver Onsevo. Obaganye chike nyumba zikoze chi ziganye ngogenda nyabo kiyamba ye nyeshe nsaka bayini osoka masibasi bivu wena kuzungwira kuno ate nje ready musa kyejo mwakuzumbaliza kuno kamera zaabwe obochi munga nyumba yo oli yo nyumba yange njira ku TV okukende obongo yo ngajaba ku TV endala owulira kyesije gana tunyabo oya kujuza kuno baba kwate kuno kamera bazizo kuno kamera nyumba zange sita kuchikiki chibali kyamba nawo kyamba naye ekyo kyokuteka oluyimba zulu limange best kola kolabo nyabo ja kunyumba zange ono zimbezi zo olimba si totonge atonge na jobi wangu ujagenda driver Onsevo unajakola chi ajagenda nyumba zikoze chi zimulemye chicho nyine